waliwo omukono ogutalabika ogwa imperialism gwagala okujjira ddala abasajja ku bakyala tweyongere okulowooza nti abakyala babi abakyala tebatwagaliza of course tulinamu abamu ababi n'abalungi naye era kyongera okukaatiriza nti abasajja tuli bantu bazibu nnyo nti kasita ozuula nti omusajja akulyamu olukwe agenda kukola ekisembayo ate singa DNA naawe akasuka ebweru. So both genders are at war. Nti abasajja bagamba twafunye empiki nyaabule eno gye ngenda okukozesa okumwejjako n'omukyala ali eri yeetegeka. So ku lw'obulungi bw'amaka amalungi n'abaana abo bannanga abaana let us not be very selfish nti twelowoozeeko nga ffe. Abaana bano bagenda kufuna damage simanyi mwe nnyinza kinnyonnyola kasuku n'okusanga omuntu agamba nze banneegaana ndi wa myaka 3. Tekikwewuunyisa nti bw'akula abeera ne trust issues ku kitonde ekikyala agamba maama wange olaba teyayogera mazima ono ddala wange. Era bw'osanga abasajja modulo buli kaseera abeera ali mukazi wa gajja ntukole ffenna tuula wano kwegamba aba amulunda bulungi naye n'omukyala tamanyi lwaki omwami wange ali narcissistic nnyo gy'ava ewaka bamwegaana naye nga n'emboozi otagikunyumizangako ninga kati alwana ne trust issues bw'oba wakazaala omwana alina abantu bayitanaga mukebere omwana mukebere obugere like these issues oziraba nga zeetooloola naye nga gwe tomanyi ki naye ng'omwami wo gye yava bamwegaana bw'aba mukyalawo nga bamwegaana gye yazaalibwa naye ebikolwa bye birabika buli kaseera abeera ne trust issues abeera awo kwegamba nze ronze ataliiko baana they grumble a lot because tebalina bufuna buddo gye bava tebalina mirandira kwe bava. So think about the next generation. Tuleme kubeera selfish. I don't know, I'm not justifying promiscuity and adultery naye the agenda of this wave ekyayisa abasajja abakazi n'abakazi kwegamba abakazi tebalina nakye batugamba kati abasajja bwe bagambe ennaku zino ku social media temulina kye mutugamba DNA yazze. But in the wave of the DNA coming njagala olowooze nnyo ku baana because agenda y'abantu bali tekyali kuffe eri ku baana. Omwana kasita amanya nti mama ntaata tebakyakwatagana tolina kyogenda kugamba mwana okomawo otamidde ne mama wo bw'atuuka ewaka abeera mu bibi atambula mu mikwano gye omwana omulese ettayo ali mu bbanga bagenda mu feeding amanyi nti otagenda kusobola kutaasa.